tegeka emikolo esatu. Zaala, kola embaga, fiirwa. Age, buli muntu yenna kozesa emikolo egyo esatu. Ofune olupapula owandiike wansi abantu abanaakubeererawo mu egyo emikolo esatu ye social capital gw'oweza. Bw'ofiirwa omuntu omu ku bantu ab'enkizo nga maama n'ofuna amabugo ga mitwalo esatu, mikwano gyo gyonna gy'oyina toyinaamu ayinansa. Bw'ozaala omwana mu ddwaliro n'ovaayo nga tofunye ku ssimu yo yadde emitwalo asatu, emikwano gyo gy'oyina gyonna kati okola otya omulanga ku Facebook olyoko gifuna toyina kulanga mu bantu b'owangaaliramu bamanya bonna balina oyagala kuŋŋamba kakalaamu bw'ozaala Ibula ayinza obutamanya obooga balina omumanya. Kati bw'olaba obadde mu ddwaliro mugina emirimu gyo gy'okola nga Joyce alina kuva wuwo wokka, toyina mukwano, obeera weerimba. Era awo wenjigiririza abantu wembasabira bajje katikati mbayigirize oba tubayigirize bazimba batya business network n'obeera mu bantu. Emisomo gino gye ntegeka okusinga ennyo mbeera njagala abantu, era naawe kakalaamu nkuyita mu kamera njagala obeerewo. Mu bulamu olina okubeera n'emikwano nga bw'okuba essimu emu alo ndi ku Jinja Road kitwalira abantu essaawa emu ne waba nga wajjudde nga buli muntu yeebuuza lwaki bakuleese. Gwe bayita social capital. Bw'oba tomulina oli mwavu nnyo obwenkanidde awo nti saving water alina kyagenda kukuyamba. Nyina gwe nakigamba era njagala kubeera ku kamera kuno. Byensomesa bya bulamu bwa bulijjo. Nze kyekinjawula ku balala, siri motivational speaker, nze ndi business speaker. Ngaba strategy ova otya wano nodda wano. Kankweyo story emu. Mukwano gwange namugamba nti emikwano gyo egikusinga ku ssente gya mugaso okusinga saving ona ngamba oli mugwagwa ne mugatofaayo. Mu bujja bujjawo oli kiraba. Mba ndi awo. Akyogerako si yakireeta. Bambi maama we ne bamutwala mu ddwaliro. Omanyi biru ssente ze bamusaba? Miliyoni ago. Operation. Omanyi essimu eyasooka okuvuga? Jjajja wange. Nangamba Chris, mami ali mu ddwaliro. Ne bampadde budget y'operation. Sente tezirina we ziyinza kuva. Okujjako okutunda ku byange. Ne muganga tonnaba kutunda kintu na kimu kansooke nkuggyeko obugwagwa bwo. Ali mu kizibu ne nakuba mukube. Ne mugamba mami nga ali mu ddwaliro. Maama wo bw'obeera ne network ng'erina supu abeera maama waabwe. Ontegedde? Maama Kakalaamu abeera mami wange singa Kakalaamu aba mukwano gwange. Era bwe nzija ewammwe waliwo wempita obuyisi nga sikyabuuza nti mami nywe kyayi, ngenda bugenzi nenfuka fulasika ne neetabulira ne ngenda. Oba ne ngenda ne muga emmere weeri wali mujjulire mulye mugende mukole. Maama wo indirect abafuuse maki? Oba bw'abeera maama wange abeera maama wo. Kati maama wo bw'abeera mu ddwaliro tosobola kunkubira kunga nti nonga Chris hano maama sinaba nokugamba mami ali mu ddwaliro naye si birungi oba teweetaaga na kuŋŋamba. Ntegeera butegeezi nawe Kakalaamu leero nga sinnamulaba anti kati ali mu ddwaliro. Mba nnyina mangu nnyo okwanguwa nzije ndabe gwe kyogukikola ki ogubadde.